Muzijjawa ze muzimbamu ebizimbe nebye mutalaga. Eyo si ennyumba Bobi Wine yagula mu USA. Si ennyumba gy'abeera mu America mu Uganda ajja kukyala. Munnyonnyole banne Uganda mwe bino mubikola mutya. Oyo banjo man akola businesses si mu Kampala okuba n'amaka gafaanana bwe gatyo n'apartments n'ebizimbe ebirala. Ne Kabaayi omuyaga atalina business ku kibuga wadde omudaala gw'embizi asula mu mansion. Oyo Miki Wine yali akubyewo ekivulu kimugamba nti wano yakola nnyo ssente nezimuwa. Obusungu efutwa obujja n'effubitizi bye byolekedde abavubuka b'e Nrm abalowooza nti balina okikuutira akadingidi bagenda okulaba ng'abasajja abakozi balina bye balagawo. Ebbanga boli bakuutidde akadingidi mu Nrm tebalina kye balinawo ne beebuuza nti bano abalenzi bo ssente bazijjawa. Famire ya Robert Kyagulanyi Ssentamu fenna tubamanyi ng'abantu abakozi abafunyi bagenda okuyingira ebyobufuzi nga bonna tewali n'omu gw'onyooma tewali ali bubi. Beerabidde nti okuyingira kwa Museveni mbyobufuzi nga munaku kyekimuleetedde okubba eggwanga oddikaliza. Essaawa eno beebuuza lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu mugagga ne famire ye bonna bagagga bo ssente bazijjawa. Baveeyo bannyonnyola abantu gye bajja ensimbi. Weebuuze gwasaba embalirira ya famire ya Bobi Wine olina ki? Kiki balina ky'otalina? Balina emikono ebiri naawe olina emikono ebiri. Ekifo ky'okukola ne twegomba ne tugamba nti Bobi Wine lwaki azirina naye kankole mufaanane. Bali mu kwebuuza azijjawa. Ani yali awulireko nti Bobi Wine mubbi nti babba bubbi? Kati abavubuka nga bano balowooza nti okubeeramu Nrm banonyeyo bugagga. Ne bwe bakuusa akadingidi tebalina kye bafunyeeyo kati bwe busungu obusinga okubaluma. Munnyonnyole bannayuganda ssente muzijjawa ze muzimbamu ebizimbe nebye mutalaga. Eyo si ennyumba Bobi Wine yagula mu USA. Si ennyumba gy'abeera mu America mu Uganda ajja kukyala. Munnyonnyole bannayuganda mwe bino mubikola mutya. Oyo banjo man akola businesses si mu Kampala okuba n'amaka gafaanana bwe gatyo n'apartments n'ebizimbe ebirala. Ne Kabaayi omuyaga atalina business ku kibuga wadde omudaala gw'embizi asula mu mansion. Oyo Miki Wine yali akubyewo ekivulu kimugamba nti wano yakola nnyo ssente nezimuwa entandiko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday our dear president. Uli kino ekirenze ekito ekyekiwalaata kikalvin kanje bekyogera ne bane nkyana goyina ekyejo bwe oyogera nga atalina maanyi. Mwana muto kankuwa amagezi olina omukisa gumu gwokka ogusobola okutuusa ku ebyo byolabanga ebitasoboka mu bulamu bwo kukola. Bodda n'oliza akayimba k'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimba n'agamba nti kasita okola n'amaanyi n'olemerako ebirala bikwase Katonda. Jjukira abalemerako be bamalako enjogerero yaffe kuva dda. Wadde embeera ekaaye osobola kayanja osobolera ddala okeera enkyanga naawe oyina ebyo bye weegomba olwaliro Nyanzi Fred by'alina oba Robert Kyagulanyi Ssentamu by'alina oba famire ya Ssentamu by'erina. Naye ng'omukisa oyina gwakukola okukolimira abo abalina byotalina si ensonga egenda obbuka esenkya nga ebibadde ebyabwe bifuuse ebibyo olw'obbakolimira ennyo. Kijja kusoboka. Ekyokubiri, ekkubo lye wakwata terigaggawazangako muntu yenna ku nsi kuno. Teriiyo muntu yenna yali agaggawalidde mu kusabiriza. Kasita wava ku mulamwa gw'okukola nodda n'okwata ekkubo ly'okufuuka beega nti osabirize busabiriza, wallahi tosobola kusabiriza n'otuuka ku levo abo bwe weegomba gye baliko abakola obukozi. Ekyo tekiriiyo era tekirisoboka. Obubi bw'okusabiriza nti owangaala oli mwavu nga tomanyi nti oli mwavu. Olw'ensonga nti omusajja ajja n'akusuubiza obukadde bw'essente bwakusuubiza najja kukozesa byakukozesa nga biri costly nnyo n'okusinga ssente ze yakusuubiza okukuwa, aye n'afundikira nga nazo zennyini tazikuwadde. Bw'aba yakusuubiza obukadde 5 ng'afundikidde akuwaddeyo obukadde 10 n'akulinda mpaka n'omala okuwona n'obukadde 10 ne buggwawo n'alyoka akongerayo obulala 2.
bw'omala okulya obubiri ne bugwa n'oddayo n'okaaba n'akuwa obukadde 5 n'owangalira mu mbeera eyo ng'oli munaku naye mwana wattu nga tokimanyi nti oli munaku. Ekyokubiri, sente zonna z'ofuna nga tolina fomula yaazo ngeri gy'ozifunyemu tosobola kubeera na fomula ya kuzikuuma. Teriiyo omuntu asabiriza asobola kuwangaaza ssente, ekyo tekiriiyo. Naye omuntu yenna atobanga akola abeera ne fomula y'okukuuma ssente ezo zaafunye nga ziyise muntu oyo ze ng'akola, era asobola oziwangaaza n'ozikolamu ekyamakulu. Ekyokubiri nti obwavu buno obukuluma olw'okusabiriza tebugenda kukoma ku ggwe wekka, bugenda kutwaliramu n'abaana bo, bagenda kubeera baanaku abaavu abankuseere olw'ensonga tebalina fomula gy'obalekeddewo kwe balabira ngeri ki gy'ofunyemu ssente ezo zibadde zibaweerera okusoma n'okulya n'obbambaza n'obbajjanjaba nga balwadde. Bajja kula nga tebamanyi kiyitibwa kukola kuba tebakulabangako ng'okola. Bakulakeera kumakya kubanga toddagala n'okwata essimu yo n'okwata sitaani n'ogisibako n'ovuma b'ovumye n'otambula n'ogenda enkera ne bateekayo akasente. Ogwo si mulimu gw'oyinza okuzimbirako obugagga obwa famire. Ekimu ku kifudde abaana ba Gyeyaguze Ssentamu abagagga nti Gyeyaguze Ssentamu yali musajja mukozi. Abaana be ne bakula nga balaba kitaabwe akola, nabo ne bamukoppako ekyokubeera abakozi. Bwe baba bakunyumiriza bonna gye bavudde nga bajja bakola, olaba nti okuva ku nusu esooka mpaka ku bye balina olwaleero babadde nga bakola bukozi. Temulimu sitoole ya kusabiriza. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tosobola keera nkya ku makya n'ogamba omuntu atabeerangako minisita wa gavumenti, atabeerangako oba nti alina ebitongole bya gavumenti byakolamu, authority zakolamu, oba nga tulaba revenue authority, oba akolamu zino simanyi masannyalaze biki ebya gavumenti ebinene ebyo bivaamu ssente. Mwoyinza okulowooleza nti ebyo byalina yabijja mu ssente ya muwi wa musolo. Nekituuka ekisala nga kikakatawo gwe ng'omuwi w'omusolo Omunnayuganda ng'oyagala okumanya ssebo ssente ze wakolamu ebyo byonna byonna wazijjawa, wabba ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo owabeerera mu kitongole kya revenue authority. Abo be bantu bayinza okubuuza ssente ze balina baazijjawa. Oba okitegeera. Naye obuzibu nti ate be mulina okubuuza ssente gye baazijja ate be bakama bammwe. Kati mufundikira nga mulina ebibuuzo ebyo mu mitima gyammwe, naye ng'ate be mwalibuuzizza mu batya, ate ng'ebibuuzo mwagala mubibuuze, ne mufundikira nga mubibuuzizza abakyamu be mutateekeddwa bibuuza. Byebyo nno bangala obula ne batayagala kukola nga mulowooza nti namwe mujja kulandira ku bali mu gavumenti mugaggawale, ate nga bwe mulaba abakozeewo mwennyamira emitima, ekyokukola mukitegedde. Be mwogerera baakola bukozi okuba obulungi, nammwe mulina kukola bukozi mubeeko kye mufuna. Bwe munadda mu mbeera ey'okusabiriza nti kanvume gundi bampeeyo obukadde 3, kanzire ku social media nvume bwe bati ne bwe bati bampeeyo ku kasente, eyo ensimbi tegaggawaza. Obugagga buva muntu oyo kukola nnyo. N'alyoka akongerayo obulala 2. Bw'omala okulya obubiri ne bugwa n'oddayo n'okaaba n'akuwa obukadde 5 n'owangalira mu mbeera eyo ng'oli munaku naye mwana wattu nga tokimanyi nti oli munaku. Ekyokubiri, sente zonna z'ofuna nga tolina fomula yaazo ngeri gy'ozifunyemu tosobola kubeera na fomula ya kuzikuuma. Teriiyo omuntu asabiriza asobola kuwangaaza ssente.